naye ategerera industry kubanga muganda wa General Museveni, kubanga ayine mundu, kubanga yabayita n'abawaayo obumpwanki. Tuba tuli ku Boma, omusajja oyo sala akubira Lagadi. Amugawo wayi. Ndowooza labye wenkulabisiza. Empuliriza namugawo wanjijeno naga ndowooza labye wenkulabisiza ate mpita musiru. Ndowooza labye wenkulabisiza leero kati kiri kitya. Ragadi gavumenti bwekozesa okusobola munnange okudyekadyeka abayimbi. Ennaku zino bayongerako ne Eddie Kenzo nga president wa federation ey'abayimbi. Naye gwe munnange nga bw'olaba abantu abo abasatu awo General Museveni akozesa Salimu Sale mwayisiza olwo Salimu Sale n'akozesa Ragadi nga buloka kugamba amukozesa nga backup ye. Amukozesa nga backup ye nti ne bw'amuvuma ebyenkana mu maaso g'abayimbi kaba kategu kaba kazannyo. Era awo munnange abayimbi oyo Ragadi gwe mulaba awo obukakafu mbukuleetera olunaku olwaleero. Ragadi gwe bakozesa gwe nti olaba Salimu Sale ng'ayisaamu abayimbi eggaali. Juzi mwalaba ng'ayisaamu Suuna eggaali ne mulowooza nti atandikidde ku Suuna. Abadde nga ajja ayisaamu abayimbi eggaali era nga mu ngeri y'okubeegobako nga akozesa Ragadi nga backup ng'abayimbi abalala tebamanyi naye nga Ragadi yamanyi omuzannyo gwe ne Salimu Sale nti ye munnange yalina okubeerawo ng'omunyampi okusobola munnange okwasaganya abayimbi okubateeka awo nga balinga bamasiiki ne Eva. Bobi Wine yabadde ayogera ku bayimbi engeri gye balidde mu struggle olw'obusente ebyo tugenda kuba tubiraba. Naye nga byonna Bobi Wine byeyeewuunya abayimbi bano Salimu Sale abadde nga ajja akozesa Ragadi. Njagala okubabuulira kansooke nkuwa akatambi kano. Omu ku abo abaaliyo eggulu eyo nga bagenze okutega akasente engeri gye yalaba amawano nga Salimu Sale ayisaamu Bebe Cool eggaali n'ayisaamu abayimbi okuva Mwankole eggaali ne Ragadi n'amuyisaamu naye nga Ragadi kwegamba akimanyi bulungi nnyo nti alina okuvumwa naye nga balina be bagoba ku nswa era okukakkana munnange nga bitegeerekese. Lagadi oyo ne Bebe Cool bwe njogera eno pulogulaamu bagiraba kubanga jjajja Lagadi atulaba nnyo ate ne Bebe atulaba. Babulashinga abasajja abo nga be bali ku stage. Blastinga. Baba blastinga. Bagambe babulashinga baba blastinga. Bablastinga. Bebe Cool. Sale ne Lagadi. Kati last oyo gola batayagala bintu bya muswaza. Bebe Cool yali akola biki bali kuba blasting. Anyonyola awo. Aleeta abayimbi, bw'aleeta bano omusajja Sale atudde wali. Sale wababogolera. Vayo biki bimwe kati mwatakise bi. Waliwo gye bayita Umbrella Western Region. Okay. Bajja okuyimba ababuuza mumanyi okuyimba. Abagafe nitwe abambrera Western Region ni twarugambarara tuyina obweshongoro bwitu ki abaga konkana manyo kwashongera tukumanya ji jeno mugeze ko turebe aga mweshongore turebe baba katandika ruhanga na siba daga stupid nabagoba stupid ani abagamba tumanya okuyimba yabatwala kibombi ambwa Western gundi najigoba Umbrella Western Region Bebe Cool ali badda wali Bebe Cool alinya atandika okunyonyola kino abagamba mfocho okuyimba nyimba bazirabe pake ataka tandika okuyimba bagamba mfocho kuleta sidi Bebe Cool yagera okaba mulabisa buki bulabisa lasta natambula n'avaawo ye yatambulirawo teyalinda n'agenda ku Boma Lagadi n'asigalawo
omanyi aba blasting abantu lagadi ono abawo nga dikoyi Lagadi ye gundi we sha bwamala okublastinga bali agumalira mu lagadi bamala okuba bebe agamba saya bya kunswaliza ate ndowooza bebe n'agendamu n'akali n'agamba ate nze mbadde ndipotinga wa kikofiira ono talina kyaŋŋamba otegera kyenkugamba bebe atambula akola ki ye yatambula butambuzi n'avaawo kati bw'atambula n'avaawo tugenda okumagamaga bebe nga tukyamulaba kakati baleeta lagadi akwata akazindaalo baba batandika okwogera lagadi nakola bwati lagadi omusajja yavuma lagadi yamublastinga ne wafunawo n'akaana akagira ddala ku stage kaali ka manager ka ono muyimbi bwa John Black ne kajja ne kablastinga lagadi awo banobe batulemesa bino biki sale wamala okuba lagadi ningamba mwana akaana nako akaana kano amaanyi kagajja wane tuserekane tunula yanga lagadi ono kati ekyandewuunyisa akawungeezi tuli ku Boma tuli ne lagadi oyo Boma hotel kubanga balagadi bo bafunanga firi whatever Boma kati nga tugendayo okuliira ku kaadi zaabwe tuba tuli ku Boma omusajja oyo sala akubira lagadi amugawa wayi ndowooza labye wenkulabisiza empuliriza namugawa wanjijeno naga ndowooza labye wenkulabisiza ate mpita musiru ndowooza labye wenkulabisiza naye kati kiri kitya naga abantu be batebasanuka ejjirako waya nali disappointed nnyo era nze betwavayo nabo nabagamba nze bano abasajja nnyina ekintu kyendabye basinga obutayagala music betwajja nabo mu mmotoka nabagamba nze bano abasajja nnyina ekintu kyendabye tebagalira ddala bayimbi tebagala music naye kyebagenda okukola bagenda kukola ekintu kyonna okulaba nga bagitattana nga bino tebinnajja bino byenjogerako nga ne covid tannabaawo bino byenjogerako byemabega nga tebano tebannafuuka ebyo nga tetunatandika namboozi mu kati nkugambye bikadde naye mbagamba bano abasajja tebagalira ddala kye bayita ki music tebagalira ddala bayimbi era agenda yaabwe erabika yakuttatana music tebaagala muyimbi kuvayo kyobala nali nnyonnyola Kenzo nali munyonyola by experience nga nekyemugamba nkimanyi naye olw'okuba bano abayimbi bannyonnyola olina kubanga bakuba luyimba. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago tolina kiweetaaga kwetikka kutwala oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bweno munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubwotuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 719 98. Nga bw'owulidde kitegeeza nti Bebe Cool kati yadduka. Jjukira nti eno ewajja Museveni ne Muhoozi Balamu yamukuba ekikono musajja wattu akagaati ne kakola ki ne kaggwawo eyo n'addukayo okugenda ewa Salimu Sale ne Salimu Sale n'amwegobako ng'akozesa ragadi n'abayimbi abalala abato abagezaako abawulira nti awe wasale waliyo akasente bagende okwefunira kasente nabo otegedde engeri gye babayisaamu nga bakozesa ragadi. Ennaku zino okugambye ne Kenzo baamwongerako era suuno okufuna akasente miliyoni 12 yafuna juzi ng'amaze okubeera ng'avumwa zaayitira mu Federation ewa Kenzo. Kakati olwo munnange okukakasa nti nno ddala ragadi ono ebintu bino abeera abimanyiiko
kankujjizeeyo ke mabega akatambi kano nga Suuna bamubulastinga eggulu wali Salimu Sale nga amubulastinga engeri gye yayitamu Ragadi oluvannyuma era Ragadi nga abamaze okubeera nga bamubuuza ekibuuzo katono jeno anoonya soft landing ayagala kwegamba biggweera awo abibuzeebuze ayita Ragadi amubuuza sategere nangeri gye wazze eno sooka onnyinyonnyole bano banoonya eki Ragadi annyonnyola naawe ensonga awo Genero n'atandika okubeera nga abifeedinga era okukkakana nga abifeedinze n'alekera awo ne speech ye n'agikomya awo Ragadi oyo Musicians, I am tired of you. That one I have to repeat on camera. You have taken a lot of time. I have not even had time to meet the NRM people. Can you imagine? Because when it's the morning I'm meeting Butcherman. The afternoon I'm meeting Ragadi. In the evening I'm meeting Odonga. So when will I work on other Tiramira there? Wasting my time. I have told you I have finished with you because I have tried to do as much as possible. So if you want to take the quarrel up to the, I know you are going to abuse me on Twitter, on TikTok. I'm going to be the topic of TikTok today. But at least you first project what you have seen inside there. Because you're wasting my time. You lack organization, you lack cohesion, you lack training. So, fortunately I have seen your boss, Ragadi. I don't know how he came. He's there. Ragadi, please come. This time you're not leaving these people in Guru. Just because I have no breathing space, and for them their issues are endless, several. And they wanted power. They wanted to capture power at UNCC, we allowed them. They captured power at UPRS, we allowed them. They captured power at NCF, we allowed them. So what are these people doing in Guru? You help me to end this journey because it's not productive at all. Thank you very much. Some of the musicians that are here, this is work. No, work. They work people don't beg from me, by the way. No, they have never come to my gate. Maybe the Kampala people don't. But it is just this organization that they created. We have made everything formal. They were informal before. They have associations, they have federations, and the ones who come, they come in piecemeals. So as General said it today, we want to make it very clear because we have leadership. Right from UNCC, NCF, and our work. We're going to make sure, no one is going to be established. Omera, there is a new catchword which has which I have developed, which says Rubanga Tegulu Tete Tekampala. So our job is to use me. You use me to pick the money from Kampala to bring it to Guru. Every time I try to bring the money, they are cutting the legs and the arms and whatever. So, Rubanga Tegulu Tete Kampala. So how do we collect all that money from Kampala to Guru? No, walk. You start walking and find you on the way. Ndowooza olabye ebintu tebyekweka muganda wange era bimala ne bivaayo. Bobi Wine nga bwe mputegeezezza nti nga yeewuunya abayimbi engeri gye bakkiriza okubeera nga baswazibwa
era naye yayogedde beyayogedde mu butali bumativu abayimbi engeri gye babafuddemu abasiikira ate nabo ne bakkiriza mu ngeri y'okubeera nti bakozesa okulya mu ggwanga lyabwe. Nabagerera olugero ne mbagamba ndi gye buvuddeko mu Russia waalingawo Nakyemalira eyali ayogera ne basajja be n'akwata enkoko n'agikongola nga namu. Omanyi obulumi obwo bwe yamala ogikongola ng'enkoko ekaaba yonna ejjudde omusaayi bagikongodde n'amaana agisuulaawo n'akwatayo obuweke bwa kasooli n'atandika ogisuuliraawo enkoko kubanga terina kyakola netandika omugoberera kubeerondalonda ku kasooli. Kakati ne bano bwe batyo babakola tibabanyigiriza nnyo babajjeko obugagga bwammwe babajjeko eddembe lyammwe babajjeko amaanyi gammwe kati ate babasuulira obumpwankibwanki nammwe mubagoberera mulinga enkoko enkongole. Ekyo kikyamu nnyo kyanumye nnyo nga ndaba babboola omusajja gwe twakula tuwa ekitiibwa Ragati naye nga yenna yenjibuse tekyalina kitiibwa kubanga bwe yasalawo bw'atyo. Naye ndaba nga babboola omuyimbi munnange Mulangira Ssuuna twayimbanga naye ali very talented producer, very talented muyimbi singer. Naye nabagamba nti bw'otolaba bali gy'olina bajja gikwambula era walabye. So ngenda maaso nga mbabuulira aba artist bannange nti temwetaaga bumpwankimpanki, temwetaaga bawaayo, kyemulina kya bugagga nnyo. Naye buli we mukozesa eddoboozi lyammwe okusiba bannansi bannammwe, nammwe muli bannansi nammwe mbaba babasiba era ekitiibwa kyammwe bajja kibamalamu era bajja bafuula babbeega otuuke ng'oli muyimbi w'amaanyi nnyo naye nga tosobola nakweyamba, nga tosobola kwetaasa, nga tosobola kwebezaawo. Ensi egyo Uganda gye mwagala okaddiiramu, ensi ye Uganda ba artist abato gye balina okaddiiramu. Industry eno yali nnungi nnyo okusinga wano, yali egaba ssente nga ne bwe batoyimbye. Naye waliwo ensonga lwaki etteeka y'ebitone copyright law, etteeka ly'ebiyiiye copyright law, waliwo ensonga lwaki tebaagala liyisibwe, kubanga lijja ba protectinga, lijja ba w'amaanyi, lijja bafuula powerful. Naye temubiwulira bataata ne bamaama, temubiwulira munnange. So bagamba bino kubanga bimva ku mutima, kubanga mbagala. I'm telling you this because I understand you, because I feel you, because I am one of you. Those people despise you. Baba nyoma, baba labanga bafala. Era bakulabanga bakozesa gokakanye industry bagamba ye kimaliriza kati nakyo mu kisuula eri. Bwe batyo bagenda basuula mu kasasiro nga bwe basuddeyo abalala bonna kiri eri mmwe kutegeera oba obutali. Ate mugamba nti mbavumye mbabulidde mazima kuba ndi muganda wange. Mukama ababeere omwaka guno ogujja nga mulowooza ebinaabayamba.